Nayenga, how are you doing? Sina tabu. Tuli buli naku olwongera okutambula tuba tusembeera akalulu. Ati tubalabazi nti wiiki ejja bannange kanguye. Tuli tuba tulabanga akali ewala kati kanguye. Naye nga tuddamu okukubiriza abavubuka okwongera okubeera ab'obuvunaanyizibwa. Wakati nga tutandika okukubira omulanga bannaffe ab'ebyokwerinda, tulina kusooka ffe bwe tusobola okwogera olulimi olumu. Waliwo time mu bulamu bwe butuuka nga olina kusooka kugamba babo wadde nga abo bayinza okubanga si be basinga obuzibu naye ng'olina kusooka kuteekateeka babo. Naawe mwennyini okuwuliriza omuntu golooza nti ono munnange. So kaakati abaffe twagala kusooka kubateekateeka nti bannange sizoni gye tulimu. Ekisooka abavubuka abaana abato mwewala okutambula ekiro. Mwewala okutambula ekiro mu sizoni eno gye tukola ki gye tulimu. Abazadde mwongere okwogerako n'abaana. Nammwe bannaye bamaama be twaleka mu byalo mukubire ku baana mubabuulire. Mubabuulire ensonga lwaki balina okubeera abeegendereza naddala mu sizoni gye tukola ki gye tuyitamu. Then nammwe ab'ebyokwerinda gwe tugattira nti ffe mmwe mulimu ffe. Mulimu ffe temulinaayo kitundu tunu gye mugendye mwava muwangaalira mu ffe. Naye kale wakati nga akalulu kongedde okubanga ate kasembera ekikolwa ky'abannaffe ab'ebyokwerinda okudisqualifying oba okudinominatinga abeesimbyewo ng'obudde bweyongera okusembera kyongedde okwogeza abantu obwama. Era kyandeetedde ekirowoozo nti we tumala ofuluma akalulu kano ekyamazima electoral reforms zeetaaga okuleetebwa mu ggwanga muno wabeewo ebintu bingi ebyongera okulambika. For example, Electoral Commission Tribunal yandikomye ddi okuwa ensalawo yaayo. Kubanga tufunye cases ng'ensalawo efulumizibwa nga 9 December n'ekuweebwa nga 15 January. N'ogamba kati bbanga ly'abamaze nga bagiterese lwaki bujja tebagiwa gyennyiniyo. Kubanga jjukira buli Electoral Commission bw'ewa ensalawo n'otamatira nayo osobola okuddukira mu High Court. Notereze ekyo ekiba kigaanye. Oba otegedde bulungi n'oyongera okusaba obwenkanya. Kakati kireetawo ekirowoozo eri abo ababa tebaweereddwa abatafunye kibalowooza nti yandibadde justice okugamba nti Electoral Commission oba olumu ebisaliddwawo ebitereka okulemesa okweyongerayo. Kakati ekyakasembayo kyabadde wano waffe wano Makindye wano. Kakati abantu 12 be beesowolayo okusobola okuvuganya ku ntebe ey'obwa meeya w'e Makindye. Essaawa zino tuwuliddwa mu Kasirye Ali Nganda mu lyannyamu w'ekibiina kya NUP. Essaawa zino ng'avuganya ku bwa member wa parliament obwa Makindye East Constituency. Era awo aba NUP Bosco Lusagala gwe baawa kaadi saako n'abalala ab'ebibiina ebyenjawulo saako n'abajja ku bwa Namunigina. Kakati ewafubutukayo omutuuze eyaloopa. Era nga ye kyali yeemulugunya nti nno bonna 11 abeesimbawo e Makindye baalemererwa okuweza emikono 22 okuva mu parish 25 agakola division ey'e Makindye. Ye yasobola okubiraba isi yali tebirabye. Kakati nezola nakigamba wano nti there is that window eteekebwawo ey'omuntu okuddayo na reviewing empapula z'omuntu kasita amaliriza okunominatingibwa. However nekyo kibuuzo nakyo kikulu nnyo nti no omuntu anominate ayita ata ku returning officer nga tawezezza mikono 22 okuva mu buli parish. Ekyokubiri maama abantu 11 bonna omulundi gumu ne bakola ensobi y'emu. Saint Omaru Yasin n'abeera nga ye yasobola yekka okutuukiriza. Kakati bw'agenda mu Electoral Commission n'agenda n'afayiringa petition eyo era emabega kondoza wiki mwezi nga gumu n'ekitundu twabala bakansala ba meya bali basinkanye ku Electoral Commission nga bagenza okutuula n'okuwayo okwebuuzaako kwabwe. Kakati olunaku olw'eggulo Electoral Commission yavuddeyo neewo okusalawo okwayo okwasembyeyo ng'ekkiriziganya n'eyateekayo okuloopa nti kituufu. Emikono tegyawera. Abeesimbyewo 11
nga baagala bwa mmeeya bwa Makindye okuleka omukulu amanyiddwa nga Yasin Omar wa NRM balemerera okuteekayo emikono 20 okuva mu parish 25. Bagamba nti bano baatuka ne ku extent abamu okukozesa emikono mbwe egyali gyamala dde okukola ki okukozesebwa. Kakati era twagenza okumaliriza nga bane 10 we baba badenominated kitegeeza nti no wa NRM Yasin Omar abasigaddemu yekka era bwatyo n'abanga ze unopposed. Tugende mpola tegeera akantu kano. Koti isi yakomekeredde nga omukulu Omar yekka yasigaddewo abasigadde. Kitegeeza abazze unopposed. Bano bonna babajjeeko. Bonna bavuddeko. Lusagala wange. So kakati ensonga eyo egenze maaso kwira ng'eyogeza abantu obwama. Ekisooka ba candidates beemulugunya ku obudde mu kikolebwa nti nno maze okuteekamu ssente zo maze okunoonya akalulu oli nakudenominatinga. Waliwo ekirowoozebwa nti no waliwo kyekubiira mu ngeri isi gyesalawo ng'erina maybe beyagala okuttira ku liiso. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina kya NUP ajjukira Robert Lusagala abadde akutte kaadi ya NUP era nga n'ekifo be bakirina ekya division. Bwe yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa X ekisooka yategeezezza nti nno ebyo byonna ebikolebwa bannaffe abakakiiko k'ebyokulonda mbu bali mu kkobaane ne gavumenti era n'ategeeza nti kyebanoonya bajja kukikola ki bajja kukifuna. Era bw'atyo n'ategeeza nti nno ebyo ebikolebwa biyambe bannankyukakyuka kwongera kuguma so si kunafuwa. So ebyo byebiri Makindye essaawa zino basebe ab'e Makindye mu kalulu akaddako singa abagenda okuddukira mu high court because jukira winde yesigalawo nti osobola okuddukira mu high court naye singa winde eyo baba era tebasobodde kuoverturninga musango ogwo kitegeeza nti no Yasin Omar yagenda okubeera meeya ow'e Makindye. Kinajjukirwa mu division 5 ezikola Makindye ezikola Kampala Central Division yokka ye yasobola okusigala mu mikono gye NRM. Division endala ennya zaatwalibwa ekibiina kya NUP. Era nga mu kalulu kano tubadde twongera okuba nga tutunulira okulaba kiki ekiyinza okuba nga kiddako NRM before ki byeyinza okubeera nga ate eddamu okutwala. Kakati we tuba bafunye ali unopposed oyinza okugamba nti kakati ku Yasin Salimu Uhuru bagasseeko Yasin Omar katugenda kulinda tulabe bigenda okubanga biddako saidi ezeeyo. So awe embeera bweti wegenda maaso kubeera ng'etambula. Bannange si birungi nno amaanyi gayongera okubeera nga gatuggwamu buli lunaku olukya. Naye simanyi waki embeera enzo sikyagala ku kire kino kimu singa kyakolebwa yeri timeline gye nkugambye. Timeline obulungi bwa timeline buli bumu. Kati saa gye tukoma okugenda nga twa-approachinga akalulu ne tutandika okufuna amawulire agafaanaganako bwe gati. Kinenge gye kimalamu abantu amaanyi. Mugenda ku depressinga abantu. Okay.